muli bannayuganda muli bavubuka abaagala ensi yammwe ate muli batebenkevu muli bampisa ekyo president kyatugamba si weewaawo kati n'abalala era tukyagendera ddala mu maaso mu lumbe lw'omuttaka Luwomwa Bosa abadde akulira ekika ky'endiga eyasindiridde ebyasa olunaku olwajjo. Omwami ono aziikibwa lunaku lwa nkya era nga woolabira wano His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu yatuuse dda okubeera ng'akubagiza abagenzi. Embeera eno ya buyinike nnyo, buli muntu akyebuuza kiki ekyassizza Luwomwa Bosa atabadde na buzibu ku muntu. Naye munnange Uganda gye tulimu buli omu kati yeekengera munne, kubanga bangi baali balowooza nti bino bikwata ku bannabyabufuzi bokka. Naye kyewuunyisa nti n'omukulu ono tabadde munnabyabufuzi, naye era abayaayi basobodde okumusindirira ebyasa ebyamujjembula mu bw'ensi eno. Ssaawa eno His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wali nnyo era ng'agenda kubeera awaayo obubaka bwe eri abakungubazi. neyanza egesebo leader of opposition mwolidde abaana bageto bagenda bamubalula mpola si bwebale nnyo webalire ddala kojja Ssemukaso naye yalemeddeko ate tukikaaniramuko nnyo naye kojja wange naye ate mukwano gwange kati olumu tukayananga mugamba kojja bwe mbeera waka toleeta bya president naye nalemerako naye kojja nja kugondera leero. Bamaama bakojja bajjajja bakazwa tewali bagaye bukojja tewavaayo muto ebukojja abeerayo bamaama ne bakojja ne baganda bange babeera ya ne baganda bange bannange kitalo nnyo kitalo ddala. Nze nabadde siriiwo, nabadde eyo mu Amerika nga ndi mu kwewangulira zaawaadi tuli mu kuvimba ne baswaziniga kwani tulina paapa kojja Ssemukasa we yankubidde essimu nampa amawulire ag'ekikangabwa nantegeeza nti kojja Bosa bamukubye amasasi agamwatiddewo. Kwekubirira ndabe nga ntuuka basebo ne bannyabo newankubadde nzijidde Matayi naye nze wano size nga mukulembeze wabula wano ndi waka. Kojja ono kati omugenzi kojja Bosa abadde close nnyo ne family yaffe. In fact ffe abaana ba Nalunkuma tubadde tumuyitanga kojja Transa kuba kojja ono family yaffe yagiyingiza nnyo mu bizinesi ng'atandikira ku mukulu wange Nyanzi mu kutunda n'okusuubula ebyamasannyalaze bwetyo bwe twakonnekitinga. Oluvannyuma n'afuuka omukulu w'ekika n'afuuka Luwomwa naye ng'ali close kojja abadde ayagala nnyo si kika kye kyokka naye n'ayina akakwate ku kika kye. Basebo ne bannyabo nze ndi mwana wa Margaret Nalunkuma ye muwala wa Mulodokayi Kiyingi yabeerange Kamwokya. Jjajjanga oyo Mulodokayi Kiyingi yali close nnyo ne kitaawe w'omugenzi kati. In fact Jjajja Kiyingi ye yali Katikkiro wa Namusota. Jjajja Kiyingi yali Katikkiro wa kitaawe w'omugenzi eyitibwanga Israeli Bosa. Yali Namusota ono kojja Bosa kati omugenzi gwasikidde. Jjajjange Kiyingi azaala maama yali Katikkiro we. Era n'omugenzi lwali obwa Namusota jjajjange Kambe ye yamusumikira obwa Namusota. Jjajjange Kambe ne Jjajja Kiyingi be basaawa obusaabala ku bijja bya Kambe. So wano ndi mujjwa era mukwate bulungi.
kitalo baganda bange nnyo ffe nga family tufiiriddwa nnyo newakubadde kati bino bye nafuuka sometimes family yange okuba keepinga nga bali safe okujjako bano bakojja bange baze mukasa bamiri ensana bakojja bange abo bakojja kitooke mbagala from a distance kuba sangala obusajja bumanye nti oyo naye muganda we oyo naye kojjaawe bubabuza emirembe naye nga nange ndi mwana wammwe kojja nange ndi mwana gwa ndiga wadde nga neddira mbogo naye ndi mwana gwa ndiga kati gwe laba mix eyo y'embogo n'endiga nyinza okutomera omuntu ate nga akabiro k'endiga mpologoma kati mix eyo mugiraba bannange kitalo nnyo kojja bosa simulabyeko kojja bosa mulwadde kojange bosa oyo yakulira omutuba gwa kambe ensasa mu mawokota so tuli very connected ate maama yafa yatulekera nnyo abasaidiye era ffe tukulidde nnyo okusaidia maama okusinga eya taata era bazadde baffe abasinga bandiga era n'abatukuza empisa abakojja kitookerwa kuba kati akaddiyemu naye teyali nga wakuwena ebiseera biri kitalo nnyo kitalo ddala okufiirwako omukadde waffe ono naye tekikyewuunyisa muntu yenna okuwulira nti gundi bamutemudde yensi gye tutambulira mu baganda bange era ffe yensonga lwaki twewaayo tukomye bino ebintu bwebiti kubanga wadde tuli naye abalina emundu tubamanye wadde abatemu abamu babula ni waliwo niwe batemula abantu baffe ng'ensi eraba Zebra Ssenyange bamutta ng'ensi eraba era n'abamutta tubamanyi so ebyo tugezaako okukomya baganda bange ate tuze tubagamba nti tewali muntu yenna ali safe nze byogera kubanga anytime bayinza okubagamba mutabani wammwe ne bamutemudde naye nga tumanyi abagala otutemula nze mmanyi abatemu bakulemberwa Museveni abati amujaga omwana yabyogedde era ng'oggyeko ku mulundi guno basagidde mu musaayi gutasagirwako ne babaddenga babulanga bwe batyo katusuubire nabo bwe bakutte tebafiire mu kkomera oba mu ddwaliro ne batugamba nti naye yafudde tewabeerangawo lipooti n'emu ku muntu gwe batemudde tekibeerangawo adde mpuliriza maama Nabbosa ow'ekitiibwa yabadde ayogera awo ku TV oyo maama wange oyo sisita wa maama wange naye yabadde ayogera n'agamba tubadde tusuubira abantu balala be bayinza okutta naye sono kituufu bebasuubira okutta be baffe bammwe bacommon people mmwe naye nze mbagamba tewali ali safe olaba bakuba genera amasasi ne bagakuba n'abasumba bwe gaba nga gaali gaddala kakati batemudde mukulu wa kika so tubeera twebuuza ani addako yensi gye tulimu bamaama bataata yensi gye tulimu so bwetugezaako okukomya bino ebintu tuba tetubikomya mu bubi nedda ate tetuba bakozi ba fujjo zabendiga mwe mwankuza baana bafujjo mutukuza mpisa era ne bino byenjogera nabijjamu mwe mwanzala mwe mwanyusa ze naye nkabandiga so bino byenjogera saabisoma mu ssomero nabiyonka mu bbeere lya nnyabo Nalunkuuma so banjagala nnyo tusigale nga twefumiitiriza jjajja tugenda muziika naye kiriko maddi
abantu baffe bameka balina okuttibwa kino ne kikoma. Uganda ki gye tukuliddemu naddamwe bakadde baffe mwabe ebitiibwa. Ba Buganda bw'ogendako ekitalya 9 ku 10 baana ba Buganda. Ate ng'ekisinga n'obba wambisa n'obba tulugunyisa olumu ennyindo zaffe zino ezaakagala. So embeera gye tulimu bakojja ne bamaama era kye tulina okomya. Kitalo nnyo, kitalo ddala bannange, kitalo okuba nti kati tuli wano nga jjajja teyakaddiye. Omusajja abadde decent, omusajja abadde omukozi, tali mu byabufuzi, toyinza gamba nti talina mpalana na muntu. Musajja mukkiriza naye bamutemudde. Kakati bwe gwani. So kitalo nnyo basebo ne bannyabo, bigambo bijja kuba bitono bwe bibanga bibadde bitono, naye ebyo ntuusa eri famire ya mukoddomi wammwe JW Sentamu kati omugenzi, eri baganda bange bonna, eri ekibiina kya NUP kyenkulembera, n'eri bannayuganda bonna benkulembera kuba nze pulezidenti era abendiga mwazaala nnyo. Era mbeereyo ngamba abantu bwe mundaba gino emimwa gyali gya maama, gano amaaso gaali ga maama, ne buno obwongo bwe mulaba. So mwebale nnyo ab'endiga kutuzaala na kutuyola. Kitalo nnyo ekya jjajja, kitalo ddala. Katusuubire tebanaaswala ne batuwa lipooti. Naye kusingira ddala tulina okukolera awamu okulaba nga eno embeera tugikomya. Eno embeera tegenda koma baganda bange okuggyako nga tugikomeza. Njagala okusembayo nga neebaza abaana aba boodabooda, mwebali kuba bavumu. Era ekyo kye mwakoze kibeere kyakuyiga eri mmwe. Bawamba baganda bammwe bulijjo, gwe bawamba tadda. Kyemugamba temusobola kwewaayo ne muvumba katirako akasajja akamu akalina emmundu ne musalawo kyokka kolera. Kati bwebanga yenkola bajja kulekerawo okuwamba abantu baffe, bajja kulekerawo. Kitalo nnyo basebo ne bannyabo, omwoyo gw'omugenzi Mukama agwumuza emirembe, naffe tusigale nga tugezaako okulwana okutereeza ensi yaffe. Tugenda givaamu tugirekera abaana baffe nga yeeyagaza, kuba kati teyagaza. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ssaabasajja Kabaka gutusinze nnyo. Oyo ye mukulembeze w'abantu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Obwo bwe bubadde obubaka bwe ku nfa y'omugenzi. Bw'ati abagambye okwebeereramu. Abaganda muyina okusituka, muyina okujjukira emitima gy'abajjajjammwe gye baayinanga olubereberye. Bajjajjaffe tebaanyigirwanga mu nnoga, naye ate kya buswavu nnyo nti ate ffe ab'omulembe guno omutebe ate twekoma mu mannyo ne batta omuntu ng'oyo atalina musango, ne tusigala nga tutunudde butunuzi. Asabye abantu okuyiga okwerwanako, kubanga abaakoze ekikolwa ekyokulwanirira omutaka wadde nga yadde amaze okuttibwa, ne waakiri baakozeewo ekyenjawulo, nabo ne basobola okuttawo oyo eyabadde akoze ekikolwa eky'obutemu. Kitegeeza nti tulina okulwanira awamu. Tewali kugamba muntu nti nze tebinkwatako. Bino bitukwatira wamu ffenna nga bannayuganda, kuba olwaleero batta gundi, enkya ate bayinza okudda ku ggwe naawe ne bakusaanyaawo.